يذوق عذابه أحد ولا يذوق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. تندى ملونجك الله زاكو كسالي وجتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم tumusaba tuwongere okumanya atuwe n'okutegeera n'okussa mu nkola by'aba atuyigiriza. Akadde kano tuba twongera okutunuulira ahadith zawandiikibwa Imaamu Nawawi mu kitabo kya Riyadhi Salihin. Hadithi jetugenda okutunuulira zizo ahadith ezitugana okugenda awali abalaguzi, awali abo abakubi b'ebitabo. Omuntu yenna asobola okugamba nti nsobola okunnyonnyola ebiseera bye by'omu maaso oba okukozesa obubonero bwonna okulaga ebyemabega. Abantu abo owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaana okugenda gye bali olw'akabi akabalimu. Batta enzikiriza z'abantu. Abantu abandi badde beesigamira omutonzi waabwe Allah, abandi badde beebuuza ku Allah ne bafundikira nga beebuuzizza ku bantu abeeyambisa shayatin. Ensonga lwaki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza okugenda mu bantu abo. Hadithi kwolwo tetwasobola zimalayo, twasigazaayo hadithi ndowooza ziringa oba 3 oba 4. Hadithi egamba nti man ata arrafa fasa'alahu, omuntu yenna azze eri omuntu oyeefuula okumanya ebiyise mu mbeera ey'okuba nti akulagulira ani yakubbye, ani yazzeewo n'akubba, ani akukola ebikyamu, ani akola bw'ati, beba arrafa abo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna agenda eri abantu abo fasa'alahu, n'abaako kyonna kyamubuuzizza an shay'in fasaddaqahu lam tuqbalu lahu salatu 40 yawma. Ekitwakiraba luli nti omuntu ono amala ennaku 40 nga Allah takkiriza swala ze. Allah takkiriza swala ze. Netuba nga twasigazayo hadithi ya Qabisa ibn al-Mukhariq radiyallahu ta'ala anhu يقام أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. حديثين eri ضعيف
ضعيف لكن المعنى صحيح. بك صلى الله عليه وسلم حديث قام أنت العيافة العيا إما بفتح العين وبكسرها جائز. العيافة kitegeeza omuntu okuba alagulira mu kusaza emisazi bagita batya misitale ku ttaka ng'alagulira mu misitale bw'atyo okweraguza nga okozesa emisitale wa atiyara okweraguza n'ebinyonyi enkola yali omujahiliya ng'omuntu bw'aba alina kyayagala okukola kutambula kukola ki agoba ekinyonyi. Bw'agoba ekinyonyi ekyo bwe kigenda mu maaso kiba kitegeeza tewali buzibu genda mu maaso olugendo olulungi. Bwakigoba ne kidda ku kkono agenda naye ng'amanya nti gy'alaga wafu. Bw'aba badde agenda kubanja ssente amanya nti kekikutte ku kkono kamale gatuukayo. Oba bwe kidda ku ddyo amagenda ganawo alhamdulillah watereevu. Kati omuntu ono atambula engendo ze zatambudde naye nga akozesezza binyonyi nga bw'olaba bali bakozesanga binyonyi ebyo naye naffe wano tweraguza n'ebinyonyi era. Waliwo abeeraguza neki n'ebinyonyi imma nkoko. Enkoko bw'ekokkolima ekiro etegeeza ki? Eba nsezi. Koko eba nsezi. Era omuntu asobola okuzuukuka mu tulo enkoko eyo n'agisala mu mateeka erina okuba nga esula mu sefuliya tebukeesa. Bwe tuba tetukikoze nnyinimu akola ki? Afa. Nnyinimu afa. Oba gaabanga maddu Allah yasinga okumanya. Mingi ekola ki? Erina okusalibwa. Waliwo ebinyonyi ebirala nga eki mpa abaana naye bamweraguza naye mu ngeri ki? Aye bakijja mu nkaba yakyo. Naye waliwo kyetuyita ekiwuggulu. Ekiwuggulu nakyo bwe kikaaba kirina kyekitegeeza. Kiba kibika. Waliwo agenda okufa. Waliwo n'embwa okukaaba kwazo. Waliwo enkaaba embwa gyekaabamu tumanya nti mitawaana gyagguse dda. Ama ali mukiwuliddeko nakyo. Embwa nazo abantu beeraguza nazo. Engalo bwe zikusiiwa wangi omanya agenda kufuna kasente. Engalo zikedde ku nsiiwa leero. Era oli akuddamu butereevu leero munnaffe onaagula kanyama ogenda kuteeba ssente. Kullu hadhihi shirkiyat. Ebyo byonna ebikolwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabitwalira mu mbeera ya kweraguza. Oba enjuki okuzungirako. Enjuki etegeeza waliwo omugenyi akola ki? Ajja. Ate ebisowera, ensowera nazo simanyi ensowera. Naye nga ebintu bingi ebitonde abantu bye beeraguza nabyo. Imma mmese
ayinza okuba badde afuluma awaka emmese nekola ki nemusala mu maaso ngabo olugendo si kyagenze. Imma okubanga alina mu baana be bamanyi abalina omukisa, omwana oyo bwakuba omutwe gyolaga ja kusanga bitereevu. Negundi buli lwenfuluma lwemusanga tebitera kuntambulira bulungi. Abamu baba mu mbeera ey'okweraguza n'abakyala. Bwe nsanga omukyala mu kkubo nga gw'osookeddeko omukyala mu kkubo, ekyo nakyo kisiraani. Era oli asobola okusazaamu olugendo n'asooka addayooko eka ate asinziire buto. Asanga omwami awo neyeyongerayo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaga nti okweraguzalaguza n'ebintu ebyo min aljibt ay min assihir kigwa mu kiti kyaki. Jibt kijja nga kitegeeza sihir, kitegeeza obulogo, kitegeeza okweraguza, kitegeeza shaitan, bikolebwa sitaani ebyo. Omusiraamu tateekeddwa kubanga atambulira mu nzikiriza efaananako ng'eyo. Idhan al-ayafa aw al-iyafa tubagambye al-khat kusaza ki sitas. Wat-tiyara kweraguza n'ebinyonyi. Wat-tarq wa huwa az-zajr. At-tarq kitegeeza nakyo era kigira mu mbeera ya okugoba ebinyonyi, kigira mu mbeera az-zajr okugoba ebinyonyi. Wa huwa an yatayamman aw yatashaa'am bi tayraniha aw bi tayranihi. Omuntu okubanga kino bwe kibuuka ne kidda eno kitegeeza kino, bwe kidda eno kitegeeza kino. Fa in tara ila jihati al-yamin tayamman, bwe kidda ku mukono ogwa ddyo mikisa. Wa in tara ila jihati al-yasar, bwe kidda ku mukono ogwa kkono bisiran. هذا كله ما يجوز. النبي كلوا تبكيرزوا مو بسلام. حديث الدكو تبقى حديث مضاعف يا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أقام أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم أي من تعلم علما من النجوم ومنت ينا agenda eri omulaguzi n'atendekebwa irimu y'okulagula ng'alaguza munyenye. Nabbi yagamba nti iqtabasa shu'batan min as-sihr, oyo aba ayize ogutundutundu ogw'eddogo, aba asomeseddwa ki eddogo. Zaada ma zaada, gyakoma okweyongera okusoma irimu eyo, gyakoma n'okweyongera okuguka mu ddogo. Man iqtabasa ilman min an-nujum, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu yenna asoma irimu eyo. Twabagamba nti irimu eno erimu emiteeka ebiri. Waliwo omuntu okubanga agisoma ng'emugasa mu kutambula ngendo ze, ekyo la baas, ekyo tekirina mutawaana. Ne wabaawo agisoma ng'ayagala kulagulirako, okulagulirako ekyo kiri muharram. Bw'osoma nga osomye nakigendera kyakulagula ekiba ki nga bw'olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu bava mu lutalo, n'agamba Allah ampadde obubaka olwaleero luno waliwo abantu abakedde nga bakaafuwadde, waliwo abakedde nga bakaafuwadde. Man qaala
mutirna binawi kadha faqad kafara. Omuntu yenna kolwa enkuba yali etonnye, omuntu yenna agamba nti twafunye enkuba olwa munyenye eri, munyenye yatuwadde enkuba, oba okafuwadde. Munyenye terina nkuba gyekola ki? Nga bwolaba olwaleero nammwe mugamba emiti gitonyesa enkuba. Emiti gye gitonyesa enkuba na enzikiriza si y'abasiraamu, atonyesa enkuba amanyikiddwa. Kitegerekeka. Allah subhanahu wa ta'ala yatonyesa enkuba, si miti. Kubanga amawanga gyegali agayina emiti naye nga tegafuna nkuba, nebayo amalala nga gakola ki? Kati Allah yatonyesa enkuba wonna waba ayagadde subhanahu wa ta'ala. Enkuba tetonya lwa miti. Abayina enzikiriza ebebo abakkiririza mu nature baga buli kimu kyonna kikola ki? Kyonna kyesangawo, tewali enkuba biki miti byonna byonna teri yabitonda. Kitegerekeka, bo tebakkiriza mu mutonzi. Nabwe kityo omuntu yenna okubanga addira ekintu kyonna nakizza ku kitonde, tuga nti enkuba etonyerwa gundi eno, kino kikozerwa kino, kino kibadde, oyinza okwesanga nga ogudde mu bantu abakola shiriki oba abakaafuwadde. Kiramulwa kitya omuntu okugamba kola beefubutukaawo eyaawe etonya eyaawano tetonya? Ekyo kyo kiramulwa kitya? Ya ulama al umma mugamba mutya? Kiramulwa kitya kyo? Shiriki eyaawano etonya eyaawano tekola ki? Nedde ekyo tekigwa mu shiriki. Tekigwa mu ki? Mu shiriki. Just omuntu akozesa khibra, bakozesa experience, amanya nti ekiri Allah kyabayisizza wano ebiseera ebisinga kitonya. Kifaananako nga bano abakolera ku nteebereza y'obudde. Leero tusuubira enkuba mu Kampala. Kitegerekeka, baba bategedde batya? Balina obubonero kwe balabira. Tisaawe tusuubira ki? Ensonga lwaki bagiyita nteebereza ya budde era tobanenya bweba tetonnye? Kitegerekeka, baga nteebereza ki? Twateebereza kale yinza okutonya yinza obutatonya, era tomunenya. Nabana abagamba nti wano yinza okutonya na wano yinza okukola bweti, basinziira ku bubonero. Atombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti man iqtabasa ilman min an-nujumi iqtabasa shu'batan min as-sihri. Omuntu yenna ayiga oba asoma oba atendekebwa mu irimu yaki yemunyenye aba afunye tundu ly'eddogo. Zada mazada, zada mazada mukitegeddamu. Gyakoma okweyongera okubisoma, gyakoma n'okuyiga ki? Eddogo. Aye tukimanyi bulungi nti eddogo kabira, okusoma irimu ey'ekirogo zambi ddene kugamu ku mazambi amanene. Hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam radiyallahu ta'ala anhu, hadithi tawil mpanvu, wanisiwe etandikira. Hadithi eno Muawiya ibn al-Hakam radiyallahu ta'ala anhu ardah, mujjukira olunaku lwe yajja mu masjid nga tamanyi nti baziiza okwogerera mu swala. Bwe yajja mu muzikiti ne wabaawo jama eyasimula muzikiti. Kati Muawiya ibn al-Hakam namugamba rahimakallah, Allah kusaasire. Omuntu bwayasimula agamba alhamdulillah, gwe n'omuddamu yarhamukallah. Kati yewe yajja
mu swala yali tamanyi nti byaziyizibwa. Omusiraamu bwe yayasimula n'agamba nti yarhamukallah. Bwe yakyogera abaali mu muzikiti ne bamwewuunya, omusajja avuddewo ayogerera mu swala. Kati agenda okulaba embeera nga si ya bulijjo bamutunuulidde, naye ye mubadde ki abantunuulira? Mwenna muntunuulidde. Kyebakola ne bakuba ku bisambi mu mbeera emusirisa. Kati akhiri mataafi ku nkomero ya byonna swala emala okuggwa, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyita nga musiraamu, inna hadhihi salah la yasluhu fiha shay min kalami nnas. Inna salah ebamu kusoma Quran, ebamu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tesaanidde kuba mu bigambo byaki by'abantu. Sinza naga nti wallahi ma raaitu mualliman, sirabangayo musomesa asinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ku nkomero ya hadithi agamba nti kyenva mbuuza Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni hadithu ahdin bijahiliya. Nze golaba ndi musiraamu mupya, ndi musiraamu mupya. Hadith ahd nakayingira obusiraamu si bbanga ddene nnyo, twakava mu jahiliya, twakava mu nkola ekijahiliya. Wakad jaa Allahu ta'ala bil islami, Allah yatuleetera ekyengera ky'obusiraamu, yatuwa obusiraamu. Naye wa inna rijalan ya'tuuna al-kuhan, waliwo embeera eriwo abantu abamu batambula ne bagenda eri bakohan abalaguzi. Embeera eyo yeeramulwa etya? Nabbi yamugamba nti fala tatihim, togezanga kgenda mu bantu abo, togendangayo. Qultu, ne mugamba nti wa minna rijalun yatatayarun, era muffe mulimu abaami oba abantu nga beeraguza n'ebinyonyi. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam, dhalika shay'un yajidunahu fi sudurihim. Kituufu ekyo kintu omuntu asobola okifuna mu kifuba kye, mu mutima gwe. Nga olwaleero nkedde naye seetegeera, asobola okifuna. Naye mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam, fala yasudduhum oba fala yasuddannahum. Embeera eyo gy'owulira mu kifuba kyo, toba olwaleero lunaku lulimu oba bizibu lujja kubaamu ki, Nabbi akugambye nti tebikulemesanga kukola bibyo. Eyo embeera tekulemesanga kukola by'oteekeddwa kukola. Sanze akanyonyi, sanze biki, tosazanga mu lugendo lwo, tambula ogenda okole by'oteekeddwa okukola. Fala yasuddannahum. Tayib, qultu wa minna rijalun yakhuttun, era muffe mulimu abakola ki? Mu baami nga bo balagula naye nga balaguza ki? Misitale. Ekyo kyo kiramulwa kitya? Emisitale olwaleero abakubi b'ebitabo babikozesa nnyo. Asaza layini n'asala n'akuba n'akola bw'ati kabokisi n'akutunulamu n'agaa kino kye kigenda okukutuukako, naye ng'akubye eki? Bulayini obubokisi n'akuba akabokisi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam nga nti muffe mulimu abakozesa enkola eyo, naye bo bakozesanga arramul, nga babukuba ku musenyi, asaza ku musenyi. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyun min al-anbiya, waliwo omu ku bannabbi ba Allah eyali akozesa enkola eyo. Eyaki? Eyokusaza emisitale n'akunnyonnyola ebikuliko. Waliwo nabbi mu bannabbi ba Allah eyali akikola. Mukitegedde?
kati nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti faman wafaqa khattahu fadhaka bwoba osobola okukwasaganya layini ye gye yakozesa genda nakyo mu maaso. Assalamu alaikum. Bwoba osobola okukola ki kisoboka kiringa nabbi sallallahu alaihi wasallam kino kyataddewo nti kiri mustahilu tekisoboka asula. Nabbi yali abaddeko e Uganda nti osobola okukikozesa. Thaniyan abamanyi bagamba nti buno si bujulizi obulaga nti enkola eyekkirizibwa wabula akulaga nti yali nkola mu nkola yaba nabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala nga kyekimu ku kyamagero kyeyali akozesa. Kyekimu ku kyamagero era nabbi oyo yali Idris alayhi salam. Kitegerekeka yali nkola ng'agikozesa oba oliawo nga ffenna bwe tukimanyi obulungi nti bannabbi Allah bamanyisa bingi. Bannabbi Allah bamanyisa bingi nga bwolaba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagambanga nti law ta'lamuna ma a'lam, singa mumanyi bye mmanyi mwandibadde temukola kino, mwandibadde temukola kino. Singa mulaba byendaba mu kabuli kitegerekeka, singa muwulira byempulira mu kabuli, waliwo bingi nabbi byawuliranga ng'abasigadde tebasobola kukola ki. Kati kitegeeza nti omuntu owa bulijjo asobola okukozesa ekkubo eryo. Ekyo kyali kyeyawulidde ku nabbi oli. Amma al'an tetukozesa nkola efaananako ng'eyo. Ekyandibadde ekyobuvunaanyizibwa embeera eyo yonna yonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yagitujjirawo ng'abasiraamu. Yakola ki? Yatujjirawo embeera eyo n'atuwa ekkubo erisinga okuba ery'obuvunaanyizibwa. Bw'obanga ofunye okubuzaabuzibwa mu nsonga zo, gwe saalanga raaka 2. Osalira kammeka? N'osaala swala eyitibwa salatul istikhara. Teweebuuza ku binyonyi, teweebuuza ku njuki, teweebuuza ku musamize, teweebuuza ku ki, wabula bw'obanga oyina ensonga yonna ng'ekukaluubiridde, saalira akeezi. Oluvannyuma lw'okusaalira akeezo osabe Allah subhanahu wa ta'ala ng'omugamba Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlik. Allahumma فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي ببان ensonga eno nga nnungi gyendi fi dini wa duniyaya wa aqibatu amri ajil amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li. Ndoza fenna tumanyi salatul istikhara bweguli. Assalamu alaikum. Waliwo abaali bagisaddeko? Abaali bagisaddeko muwanike ku mikono. Salatul istikhara wali ogisaddeko n'ofuna byoyagala? Mashallah. Abasinga obungi bambi tebagikozesa, naye ng'ate swala nnungi nnyo omusiraamu okuba nga ogyeyambisa, naddala mu nsonga z'ofunyemu okubuzaabuzibwa ki ky'olina okuzzaako, ki ky'oteekeddwa okukola. Buli weebuuza ku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akusalirawo ekisinga okuba ekirungi. Twali tugisomyeko wano emabega mu abwaabu ezayita, naye nga omusiraamu olina okuba ng'eno edduwa nga bw'okwata surat al-Fatiha, n'eno edduwa olina okukola ki? Kubanga basaba baga nti kaana yuallimuna al-istikhara, nabbi yatusomesanga edduwa eno nga bw'atusomesa essuula mu Qur'an. Tulibomu nga bwe wakwata surat al-Fatiha n'essala eno oba n'eddu'a ol-istikhara naye oteekeddwa okuba nga ogikwata.
kubanga bingi byotomera mu bulamu bwo oba bikutomera mu bulamu bwo nga kikwetaagisa okubanga weebuuza ku mutonzi wa Allah. Ensonga lwaki tugamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga n'ekintu kyonna ekimubuzaabuzizaamu ng'asaala eraka bbiri ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'akozesa edduwa eno hina idha qaddara Allahu lahu shay'an ba'da hadhihi al-istikhara fahuwa khairun lahu. Kyonna Allah kyaba akugeredde oluvannyuma lwa salatu l-istikhara kiba kitegeeza kyekisinga obulungi, era genda nakyo mu maaso weesigamire Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'abanga akyusizza ebirowoozo byo n'abijja ku ekyo ky'obadde ogenda okukola, manya nti kyekisinga okuba ekirungi. Amma al-istiqsam bil azlam wa at-tayr, okweraguzaalaguza amasana mu biki, ebyo byonna byonna la khayra fihi, tebirimu kalungi. Hadithi ya Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu agamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naha an thamani al-kalb. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yaziiza ensimbi eziva mu mbwa. Ensimbi eziva mu ki? Thamani al-kalb. Kali bwetegerekeka kiri haramu okutunda embwa, haramu okugula embwa. Kitegerekeka ensimbi eziba zivudde mu mbwa ziri ki? Ziri haramu. Era nga bwe tujja okinnyonnyola mu misomo gyaffe egijja mu kitaabu al-buyu', kiramulwa kitya okutunda embwa. Tekikkirizibwa kutunda mbwa. Amma al-kalb fama'ruf, embwa etegerekeka. Wala yajuzu lil insani an yaqtaniya al-kalb, tekikkirizibwa eri muntu okubanga alunda embwa. Wayaj'aluhu fi bayti, nabanga agissa muki? Mu makage. Mutakkirizibwa kubanga sa embwa mu makage, sawa baytu tin, kebenga ennyumba ya ttaka obanga efaanana etya, tokkirizibwa kuba naki? Nambwa. Illa fi thalathi halat, okujjako mu mbeera 3 zokka. Mu mbeera mmeka? Ekisooka kalb harith, yani zar, embwa ng'omulimu gwayo ya mu nnimiro, ekuumawa, erina faamu yeeyo, oli mulimi, okkirizibwa okuba n'embwa eyo naye ereetebwa waka, era ebyawa eba eyo ku nnimiro. Wa kalb almashiya, n'embwa ng'omulimu gwayo kulunda, oli mulunzi wa nte, oli mulunzi wa mbuzi, okkirizibwa okuba n'embwa eyo. Olunda nte, olunda ki, oyakkirizibwa okuba neki? N'embwa, naye ebeerawo eyo, era naye ekoma eri, tejja waka. Waka tetwetaagawo mbwa. Embeera eyokusatu Nabbi mwe yakkiririza omusiraamu okuba n'embwa bagiyita kalbu sayd, ng'oli muyizzi, ekuyambako mu kuyigga, ate naye eriko obukwakkulizo. Embwa eteeka okuba nga ntendeke, enjigirize. Kati bw'eba eyizza ekintu ekyeba eyizze, fa innahu halalun, kyeba eyizze kiba halal. Singa omuntu abadde n'embwa ye nga ntendeke bulungi, n'alengera akamyu, ayalla n'ekafuutula n'ekakwata n'ekatta,
kali halali okukalya. Kitegedde kali halali okukola ki? Bwe kakutte nekatta kaba kali halali. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti idha arsalta kalbaka almuallam, embwayo bw'oba ogisindise nga ntendeke bulungi, fasammillah, bismillah, genda. Bw'eba ekutte kyekutte tukola ki? Amma singa esangiddwa embwa eyenjigirize nga yegasse n'embwa etali njigirize, ekyo tolya, tokkirizibwa kirya, tokkirizibwa kukola ki? Allahumma okujjako ng'okisanze kiramu, okkirizibwa okusala n'okola ki? N'olya. Olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wama allamtum min aljawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakum Allah. Allah ali ayogera ku bintu byetukozesa mu kuyigga, mukallibina nga mukozesezza embwa zammwe, naye tuallimunahunna ziteekeddwa okuba ki? Nga muziyigiriza ki? Mimma allamakum Allah, ekyo Allah kye yabayigiriza. Ki Allah kye yatuyigiriza ku mbwa? Kiki yatuyigiriza ku mbwa? Yabayigiriza nti bw'oba n'embwa eyo gitendeke. Omanya ddi nti embwa eno ntendeke? Kati yembwa gy'ogamba ggwe tolinnyawo n'etalinnyawo, ogiwa ebiragiro n'ebikolerako, eyebanjigirize. Kasita oba nga ogiragira n'ekola, n'ogiziyiza n'etakikola, kyo kitegeeza nti njigirize. Tebagisomesa Qur'ani, just giyigiriza awamir, ebiki? Ebiragiro. Kati embwa gye bakkiriza okukola ki? Okukozesa mu kuyigga. Fahadhihi thalatha, embwa ezo essatu, kalbu alharth ey'obulimi, almashiya nunzi, said, yajuzu lil insani an yaqtaniyaha, zikkirizibwa omuntu okuba nazo. Wama ada dhalik, ekitali ezo ensonga ssatu, faqtinauhu haram, okuba n'embwa kiri ki? Kiri haram. Walkalb akhbathu alhayawanat fi najasa, mu bisolo ebikyasinga okuba ebijama n'ennajisi enzito, mbwa. Lianna najasata mughalladha, obukyafu bwayo babuyita najasa mughalladha, najasa enzito. Era idha shariba fil ina, bw'eba enyweredde mu kyombo kyonna, yajibu an yughsala al ina 7 marrat. Ekyombo kye bakyoza emirundi emeka? 7. Wahidatun minha biturab, ogumu nga tukozesezza ki? Ne bwebanga embwa egwa mu biti biri ebisatu neekomba mu kintu kyo, kikkakata kukyoza emirundi emeka? 7. 7. Ogw'omunaana guba gwaki? Guba gwa ttaka. Kati embwa, olwojuzi nali nsomakawo ne bagamba nti ebisolo byonna byagala enkuba, okuggyako ekisolo kimu tekyagala nkuba, yembwa. Embwa nayo tekolagana nkuba. Eina embeera nti buli lwekubwa enkuba eina olusu lwevaamu nayo nga terwagala, nayo nyini nga terwagala. Kitegerekeka, nakisomyeko naye simanyi butuufu bwakyo, naye nga bagamba embwa teyagala ki? Teyagala nkuba. Era bw'eraba enkuba eboggola, wallahu a'lam. Kakati law kana kalbu said, embwa zino zetuba nazo
abantu ze baba nazo ezo zo tezikkirizibwa nabwe kityo fa innahu yahrumu alayhi bay'uhu kiri haramu okuzitunda wa thamanuhu haram n'ensimbi ezivudde mu mbwa ziri ki olw'ensonga nabbi muhammadi sallallahu sallama naha an thamani lkalb yaziiza ensimbi eziva mu ki mu mbwa. Tayib, embwa ezikuuma awaka ziramu zitya? Naam, zo zikkirizibwa? Sina obujulizi bugikkiriza. ezawaka nti enkuuma waka ababbi bantawanya embwa zezinkuuma ma indi dalilu alayhi, sikiinako obujulizi. Naye zino essatu zo ziriko ki obujulizi. Ensonga ey'okubiri nabbi gye yakoonako sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wa mahr al-baghi mahar al-baghi mahari kisigalira kyekimu amahare agaweebwani omukyala malaya, esente eziweebwa malaya nazo ziri haramu. Sente eziweebwa malaya ziri haramu, yani ujratu zaniya, empeera esasula omukyala omwenzi nazo ziri ki takunu imra'a tazni fayati ilayha al-anjas min bani adam fayastajirunaha. Waba omukyala nga ye mwenzi malaya ku kitundu emanyikiddwa, abanajisifu banne ne bajja bamupangisa, kitegerekeka yawm au yawmain, bamupangisa olunaku oba ennaku 2 oba 3 oba okusingawo oba okukenderawo, bwe bamala ne bamusasula ki ne bamusasula. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yaziyiza ensimbi ezo, yagaa ziri ki ziri haramu. Nabwe kityo ensimbi eziri haramu endala wa hulwani al-kahin omuki omulaguzi. Al-kahin twamwogeddeko ye mulaguzi akunnyonnyola mughibat, ebintu ebyekwesi, imma fil mustaqbal, mu biseera bye by'omu maaso akunnyonnyola ebigenda mu maaso. Fayaqulu sayakunu kadha sawa kana aman aw khasan, nakunnyonnyola nti omwaka guno bino bijja kubaawo, omwaka guli kijja kubaawo. Abo bonna tubayita baki bakohani, nga banagga omwaka guno ogenda gaggawala. Bwe ntunula mu ngalo zo ndaba emikisa mingi, obula katono nnyo okutereera. Teri yagenda wa mulogo n'amugamba tolina mukisa, amugamba olina omukisa mungi naye waliwo agutuulidde. Katulina okulwana ennyo okugjawo ki omuziziko naaganya emikisa gyo, wandibadde mugagga nnyo naye emikisa gyo gyonna tulina okumala okutereeza embeera gikole ki miskini noonoonya ensimbi okugjawo ebizibu ebyo nga kadhab mulimba byonna bwebimukolengaga nti olina kyewasobezza aka tulina kuddamu biti. Bw'alaba omulemeddeko bw'oleeta omutwe gw'omwana wo nga tukukolera kati ndaba kyekisigaddewo, nga naawe omubuyabuya ogenda otuga omwana wo ng'omuleetera omutwe, kubanga akutuma kyasuubira nti tojja kukikola naye alabirawo ng'okoze eki ojja na mutwe bannange musajja genda ote omutwe gwa mukyalawo ng'omugwira
weebakira bwati ng'ojja ejambiya mulundi ogutaddamu abadde takisuubira nti osobola nokukikola akwewuunya naga nti atunduwa omuntu okutuma njagala ondeetera erinnyo lyagoonya bwona alifuna erinnyo lyagoonya aba akugoba genda sebisoboka negwe omulemeddeko ngaakutuma empologoma genda ogikunyuleko obwoyo bwetubwoki okumanya oba oyagala obugagga ofundikira ogenze mukyamu awali empologoma. Abantu abayaayi bafere nebazanyira ku bwongo bw'abantu wallahi naawe noba nga tokyategeera. Ala kulli hal omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa hulwanu lkahin nemaali eyo ewoomerera egiyita ewoomerera eva mubaki mubalaguzi ezo zonna ensimbi ziri muharram fi sharia. Sharia ziri ki? Tayib. Singa omuntu ono omulaguzi akola tawuba neyenenya nagamba bivuddemu ensimbi ezo aziddize bannyinizo be yafera wangi omugaa tozizaayo nga bwe wenenyeza bite. Kiringa omukyala abadde omwenzi akoze tawuba yenenyeza tebamugamba sente ezo genda nga buli omu okola ki oddizaayo omuntu bagana nedda ekyo tekikola. Kyalina okukola genda mu maaso nakwenenya nakusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabo ekyo kifaananako ngaatunze ki embwa nti omuguzizza embwa bwomala okutegeera nti kiri haramu tebagana sente zikole ki zizzeeyo. Mu bufunze hadisi zino zonna zibadde zoogera ku nsonga ekwatagana n'okgenda mu bantu abaki abafuusa abalogo. Mu busiraamu enkola eri haramu tekkirizibwa musiraamu kubanga agenda mu bantu abo. Kyolina okukola nga gwe omusiraamu omutuufu bw'obanga n'ensonga yonna ekukaluubiridde saalanga salaatul istikhara weebuuzenga ku mutonzi wo omusaba akusalirewo ekisinga okuba ekirungi. Bw'onaabanga otambulidde mu mbeera eyo ojja kubanga osanga oba ofuna ebirungi okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi esigadde oba baabu esigadde tujja giraba ku mulundi ogunaddako insha Allahu ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ajjamu sente tajjamu sente kiki kye nabbi kyaganye akola ki? Hadisi weeri eraga nti shaitan ezizanyira ku nnyindo. Bw'oba osomye ayati za Qur'ani hadisi zikulaga nti shaitan tezikusemberera. Ayatul Kursi, Ikhlas, Falaq, Nas tezikusemberera. Naye oteekeddwa okufeesafeesa amazzi mu nnyindo si ekyo kyokka tikya shaitan kitegedde waliwo n'ebirala. Naam. Si kituufu
balina kye baleeta ku nabbi Idris tiyagenda waggulu nga bwolaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda, naye bwe yatuuka waggulu n'alemerayo naganze siddayo, yalemerayo. Ekyafaayo ekyo si kituufu, si kituufu. Abamu bavunula aya egamba nti warafa'nahu makanan aliya, twamusitula mu kifo kya waggulu. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yakinyonnyola mu hadith, yakinyonnyola bwe yagenda mu Isra ne Mi'raj. Nabbi Idrisa yamusanga ku ggulu yakumeka lyakuna, kitegedde n'asoma bwe yagamba nti bwe nasanga awo Idris n'asoma aya eyo nti warafa'nahu makanan aliya. Allah yamusitula waggulu, kifo kya waggulu, amakulu mu ggulu, kitegedde. Naye nga Idris yafa nga bannabbi abale bakola ki, be baafa. Isa yekka gwe tulinako obujulizi yekka. Naam. Wa alaikum assalam. Siwulidde swala salatul istikhara, salira kabiri, wamala okusalira kabiri nosoma edduwa eyo, kitegedde. Salira kabiri, wamala okusalira kabiri nosoma edduwa eyo nabbi gye yatuyigiriza. Naam. Alaikum assalam. Abalaguzi. Naam. Bw'obanga wakola ki soko damu ekyo wasoma habo nebikola bitya, nebigaba omukisa. Buuza. Ate omusajja yetasobola kuba wakisira. Barakallahu fiiki. Ekisooka kya byonna eddagala eryo lyetwakazaako erya habo biri kinnansi, ngaddi eddagala terina mutawaana, omuntu okukozesa omululuuza, omuntu okukozesa, tebina mutawaana. Naye omutawaana we gujjira nga tutaddemu enzikiriza, kasa tutandika okussaamu enzikiriza, kayaayaana ategeeza omwana ono akole ki, kasa tutandikamu ebigambo ebyo, awo tuba tutandise okuleeta obuzibu. Omwana ono tebaamunaaza kyogero, kyovula nga talina mukisa. Mu Busiraamu tukakasa nti teriyo kigaba mukisa. Allah yagaba ki, yagaba omukisa. Ekyo kyo tukimanyi bulungi. Gino emiti tegigaba mikisa, ebbombo terigaba mukisa, kitegedde. Naye olw'okubanga abantu bedda babanga ebiseera ebimu bayogereranga mu bintu, kitegedde, nga balina amakulu ge bakweka. Amukitegedde. Kiyinza okubanga omwana ono okumunywesa ku miti egyo okola kimuyamba, naye kati gwe okuzzaamu amaanyi bagajja kufuna omukisa. Kitegerekeka. Kigamba nagamba nti toyera kiro oba oyera emikisa.
asa si kyekyali ekigendererwa nti emikisa okola ki babanga n'ebigendererwa oba oli awo nga tebyali bibi naye olwokubanga ate abajja oluvannyuma bo tebabategeera totula ku ssiga ojja kukola ki bingi kakati babanga oluusi n'ebigendererwa nawe bwoba otudde wansi oyinza okugaa nti ndowooza kibaali bategeeza kino naye nga ala kulli hal enzikiriza egye bayingizaamu yefuula ebintu ebyo okuba ki haramu ne bagamba nti ekyogero kino kya mukisa kino kigaba emikisa kino kigaba ki ebyo bifuula embeera eyo okuba yaki muharram kitegerekesa oba nego bw'ofumba omugave n'oguwa omuntu n'agunywa nga totaddeemu obwo bikwakulizo bwo tekina mutawaana tekina ki tekina mutawaana n'abawarabu babirina balina erya sukaali balina eryaki balina eryaki nenabbi alina lyeyayogeranga nga ddagala sallallahu alaihi wasallam kitegedde naye nga lyaki yagamba nti alqistu lhindi mwali mulimanyi wano baliyita batya oluzungu wanewamma baliyita batya kale nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti liwonya endwadde mmeka endwadde 7 endwadde 7 omuntu aba alikozesezza era baliyita alqistu lhindi muti gweyindi eyo kitegerekeka naye nawano sheikh ani abu najib yalisomesaako nnyo eddagala eri wano nnyo naye naaliwaako obujulizi tilyamukolera nnyo kati nabbi yalyogerako endwadde zonna ez'omundu omwo dikolera ddala bulungi nnyo baliyita alqistu lhindi najo miti kati emiti tegirina mutawaana ebbanga lyomala nga totaddeemu ki okwakulizo na bulombolombo abantu bebatera okussaamu ekyokubiri ekya mukyala etugenda kikoonako insha allahu taala nabbi yakikoonako singa waliwo ekintu ekyandibadde n'ekisiraani kyandibadde mukyala kyandibadde nyumba kyandibadde ekyebagalwa kitegedde ayinayo yabikoonerako naye tugenda binnyonnyola kiki yali ategeeza tegerekeka ayina kiyali akola ki kiyali ategeeza mukyo tujja kuba tukibannyonnyola musomo ogunaddako insha allahu taala nam naye nga tekijja gamba nti ayina ebisiraani owekisiraani ye muntu atakkiriza allah bwoba tokkiriza allah oba wakisiraani buli yenna atakkiriza allah bakisiraani kitegerekeka naye omuntu akkiriza allah tasobola kuba wakisiraani kitegerekeka mubarakan ainama kuntu oba wamukisa wonna woba oli omusiraamu oba wamukisa nam naye tujja kinyonyola insha allahu taala nam ekuuma faamu bwebanga ekuuma eyo teri waka ekyo kirala naye waka tebakkirizaawo mbwa embwa buli lweba waka bamalayika ba allah tebayingirawo ekyo kyo kimanyikiddwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna almalaikata la tadkhulu baitan fihi kalb bamalayika tebayingira maka galimu ki mbwa wala suwar yadde ebifaananyi tebayingirawo kati ekigobya embwa waka kwe kubanga zikugobera ki era olunaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinda Jibuliru n'atalabika nga baali bakoze endagaano nga Jibuliru alina okujja nekolo teyalabika
wayita ennaku akomawo Jibril ajja amugamba nti ekyaŋŋaana okujja mu nnyumba ye mwalimu embwa bagenda okukebera wansi nga mubutuufu waliwo akabwa akato kesoosikeeyo wansi ati mukyo bamalayika tebayingira maka galimu ki galimu mbwa ekyokubiri buli lwoba n'embwa bakutemako kirat buli lunaku bakutemako kiratu mukimanyi empeera ezenkanankana n'olusozi lwe Uhud bazikutemako buli lunaku waliwo riwaya egamba buli lweboggola awo nagifuga otya obutaboggola kati mu bufunze embwa erina ebizibu bingi na nze sisasula mbwa sasula musirikale bw'obanga osasudde lwa mbwa bakuganye bw'oba osasudde muntu ayimirirewo musasule kitegedde na wallahu alam naam singa omuntu asiramuka ng'ayina omwenge agutunde oba omugamba otyo oyo damu byebimu kasita omala okusiramuka kitegerekeka kasita omala okusiramuka byonna byobadde nabyo nga tebikkirizibwa byonna obita byonna okola ki byonna obita kitegerekeka nga bwolaba basahaba aya z'omwenge zakka bwe zamala okukka tebaga tumale okumalamu guno oguliwo tukole tawuba lumu aya bwe zamala okukka bayuwa muyuwe konna ne bayuwa kitegedde kati kasita omala okuba nti etteeka lizze olina okukita naam naam nedda ekyokunaaza kiri kuki ku byombo so si ku lugoye oba ku mubiri gwe kuwunyizaako sisa eki olugoye luba ne wuzu olugoye teruba na wuzu waba tugala lutukula terutukula ewuzu eba ya muntu ewuzu eba yaki ya muntu olugoye lusigala lutukuvu olugoye lusigala ki lutukuvu tetuyinaawo obujulizi bugamba nti n'olugoye lwoze emirundi bwekiti kitegedde naam zizo si zizo tugamba zizo musiramu talunda ki ekalirandirodi bwabanga yalunda teziba zizo naye kyolina okwegendereza ezo eza landirodiwo kasitewunya mu kintu olina kyoza emirundi emeka 7 kyotasobola nnyo kuba nti okyewala kitegedde kati wandibadde onoonya woteekeddwa okuba awo wooli si watuufu kitegedde naam naam alaikum salaam embwa eyafaamu twogedde nti ekola ki kirizibwa engeri gyogedde nti
tesula waka wabula esula ku faamu. Ey'oku faamu nabbi yagikkiriza. Yakola ki? Yagikkiriza. Tugambye embwa za miteeko esatu ze yakkiriza. Embwa ng'ogikozesa mu kulima, mu kukuuma mu nnimiro, embwa ng'ekozesebwa mu kulunda, embwa ng'ekozesebwa mu kuyigga. Zezo esatu. Ekirala kyoyogeddeko zino embwa ziba zizze si zizo twogera ku ki nga yiyo gw'olunda gwe kennyini. Osobola oziziyiza ziziyize zigobe zireme ku kubanga embwa ebiseera ebisinga kasita ogimanyiiza okugiwa ebyokulya oba tajja kuvaawo era gwofuuka mukama waayo weekulengererako ng'ejja ekusanyukira. Kitegedde sawo gaapu. Naam, wallahu alam. Kidi ekisembayo buli bweru gwandibadde ogw'omunaana. Naam. Naam. Okkirizibwa gyesembesa ng'okoze kyenkoze. Okitegedde? Nkoze eki? Olina oginnyonnyola abantu eno dhaifu. Okitegedde? N'akitwala ng'akitegedde nti hadiisi nafu si ntuufu. Bwemu ku bukwakkulizo bakugamba nti bw'oba oli wakwogera hadiisi nafu osooka kunnyonnyola abantu bino ebigambo si bya nabbi. Kitegerekeka kati n'olyoka obisomesa. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهمه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.